Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Waliwo olugero olugamba nti ku kyalo nga kuliko empisi nga yekinyoozi. Ekyalo ekiriko empisi nga yekinyoozi. Embuzi zitwalayo omutwe kugisala mu kirevu. Bagenda gitema bulago. Ekyalo ekiriko empisi nga yekinyoozi yeyina masiini esala enviiri. Embuzi zitwalayo omutwe kugimwa kirevu. Kati yero puzzle. Aba asobola okusirwala kweyo level ng'alabye buli mbuzi ereese omutwe ewa Kyagulanyi bagisazeeko obulago lirupaza abatategeera. Okitegeera tunulira ku banno ba Gravity bonna ababaddewo abazze nga bagamba nti bo Kyagulanyi bamusobola manyi waliwo kye balimba mu 7 nga baagala akasana ate naye ali willing okukata gwe kasitojja ng'osobola okusacrificinga future yo ne talent yo kuba kati oba weesaddase kuba kwesaddaaka omuntu yekayeka asobola okwesaddaaka wano n'asigala bundoza eddebe kulu nze mukulaba okwange yasobola okwesaddaaka eri Kyagulanyi ate naye yamuvaako yatuuka nakkiza n'agamba akasajja sikasobola n'akata kati bano abankuseera abajja banoonya ssente ez'amangu kuba zo weeziri bazigaba bankuseere munkuseere kwati omuntu nga si munkusere there is no way osobola okera ku macha mu bwongo otege n'ogamba ogenda kwanganga Kyagulanyi. Tutunuulira liri puzzle gwe situnuulira nti factor mu nsonga eno gavumenti ya mwami Museveni eyina ekintu kyekola ekitali kirungi. Simanya ababalira oba yayina ekizibu ku mutwe oba be babalira be bayina ekizibu ku mutwe either abala oba be babalira omu ku bo kuliko ayina ekizibu ku mutwe. Bategeera nti Bobi Wine ava mu industry ya abamuzaala be ba miziki ne bakwata ba miziki banne bamulwane ne buli amulwanye ajja n'ensonga. Eddie Kenzo bwe yali atandika okulumba ava ku layini yajja n'atugaa nti Bobi Wine yagaana omuno ku kisaawe n'atakwata simu ze y'ensonga gy'ayina eyamukabya n'amaziga ku live ya Facebook n'akaaba omusajja omukulu bw'atyo n'ayitaawo olwagenda. Bobi Wine yali akola Uber yali wa Uber so kati na yena eyo yelayini naye ng'olwedde tumaze okutegeera nti bamutadde mu kakunizo okumujja mu Ivory Coast okumuzza wano ne bamuwa n'eddiiru ya biliyoni 4 okusinziira ku mugenzi Jjajja Ichuli. Kankubulire mu bulamu bw'ensi eno gwe nandaba ng'oyagala okubuwangula ekintu kiri ebintu biri bibiri ebiswaza ebintu biri ebi tolaba nti n'omuntu bwe yeeyambula aswala naye emmere eswaza. Kankubulire tolaba nti omuntu asobola okweyambula n'ogamba nti omusajja yeeyambudde ne tumulaba yenna tolaba nti ekiswaza naye ekintu kye bayita emmere okulya n'essente ebintu ebyo biswaza. Essente n'emmere by'ebintu ebisinga okuswaza wano mu nsi yonna. Bw'oba oyagalanga okuswala obulungi weepankire ku mmere bw'oba oyagala okuswala obulungi weepankire ku ssente. Abantu olaba omusajja omukulu eyavuze emmotoka ye ng'amaaso gamukanukidde ku lumbe alaba mwisaga sowaani Nagirat timunampa mmere naye nga yakutte amafuta ga mitwalo ameka? 2. So lwaki emmere ne ssente biswaza nnyo? Kubanga biri psychological. Olwaleero baliri puzzle ekibatawaanya even right now liri puzzle awuliranga atali appreciated so nga ate n'olutalo temunnaluwangula. Ekyo kyekyamazima nti kitegeeza nti struggle yammwe erina ekizibu eki kimu. Abantu abamu bagiyingira balina bye basuubira okusinga ku main goal. Otegedde abantu abamu bayingira struggle nga balina bye basuubira earlier than the main goal. Main goal ya Kyagulanyi kutuula ntebe ye main goal ya musicho kakati bwe babanga gwotandise okubanja kati akasimoko kati ng'otandise okubanja otandise okugamba nti lwaki gundi bamuwadde kino lwaki gundi yagize kino lwaki temwampise ku guno omukolo kabonera akalaga nti gwe struggle ogirimu naye ogirimu mu ngeri nkyamu. Ne Eddie Kenzo okuva lwe bamuwa federation ne babawaayo obuwumbi bwe babawaayo burwaninge ng'ali mu lutalo lwa copyright. Leero njagala ombuulire wiiki mmeka nga towulira kigambo kiva mu Eddie Kenzo.
alieri yabootera n'ava mu kubootera n'avumbeera nga batule weddeko omuliro era kakati ne bwogenda n'okubako enzo oluyite wali kyakunyega kuba gamuggwa yamanya byagoba bamulimba n'agamba Wolan kati bano abaana balunnabe nga tetunagenda nawala nnyo tutunuulireko Wabuyu Gravity omutujju amaanyi nga gabadde mangi emabegakaawo n'atuuka n'okulumba eno ku One Love Beach n'ayiwayo matiriyo Wabuyu leero ayogera ki ku mikutu emigatta abantu bw'obanga oli munaku Mukama Katonda n'akuwa akadde ak'okushayina making sure nti akakadde k'ak'okushayina you put it into full utility buno obubaka tebugenda eri lunnabe yekka kubanga bangi twolekera campaign abagenda okuva mu ntata y'emu ne lunnabe gy'alimu Big Eye mugenda kuleeta conflict mu kibiina muzze ng'ebibaleese bwegwanyiza ne simuli baweereza kigenda kutuleetera omuwendo gw'abantu omungi bwe tunalowooza nti buli foot soldier buli muntu asemberedde Kyagulanyi agenda kujja mu kwesimba ku kifo mulowooza abeetoolodde Kyagulanyi ababeera kavule muli bameka golooza singa buli omwana avaawo naga ngenda kwesimbawo so Big Eye Sauda Madada simanya baani muve mu bino ebintu musooke muzimbe kye muyita okuzimba ekibiina waliwo omwami bwe yali atandikawo akabinja akakaddi yagamba nti Kyagulanyi mu 2026 tagenda kufunayo yadde abaka ba parliament oba yadde abantu abaagala ofuuka abaka ba parliament ku kadi ya no tuli mu 2025 mwalabye emia by election ebigambo by'omwami oyo alabika byamulakidde already by emia by election yatekeddwe yekawempe nti Kyagulanyi olwaleero bwe yali atunuulidde nga atagenda funayo ba candidate afunye more than enough. Politics is a game of ideology. Yes. Kati gwe tojja kujja ogambye nti omugenzi yali awandiika wano bye yali agenda okukola not sizembu bezogenda okutambulirako okitegeera formula yo eriki kuba kati formula eyinza okuba teyagikulaga nga yawandikanga wano final result gyagenda ofuna nga totegedde formula okitegeera tewamanya sejjirinya gye yajjanga sente ze yakolanga mu constituency ye gwolabanga bulabi nti kati ngenda kuzimba ddwaliro nga totegedde sente gye zigenda kuva ne baani abazimuwanga so tulina okujjamu ono politics wensikirano nti ono yali mukazi wange kati yabansikira ebintu bino twabitandika bira bakulu kyamuzi wano nga bamugyeyo mu kifo ekyeri kye yalimu okitegeera ekisooka gwe mukyala w'omugenzi tuveeko genda olime entungo twesonyiwe katujje mu bintu bye ono si katemba twala eri gasiyawo okutta obutabo gasiya oli yatuleetera butabo yajja na mmeeza agenda eri gasiya buloolo then tujje lusa luwembo nandikuwa advisinze abantu obutakutunulya nga opportunists ndowooza wandi stepinze back ne weetegekera ate kali akajja ne batakulaba nga nakigwanyizi ne mu sympathy gy'ofunye ku Ssegirinya waliwo abagenda okukubamu ebituli nga bagamba kino ekifo yakyegwanyiza nadda ndowooza wandirese abalala mu race n'obeera nga n'ekibiina kigaana naye olaba ya steppinga back wali n'atajja kulwana wano tumutunuulire n'otunuulira akalulu akajja kano n'okaleka ne wabeerawo abalwana nako gwe n'ozimba enkolaganayo mu bantu nga bw'olijja ogatteko ekya Ssegirinya kikutula bukutuzi. Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi bye batuuseeko ne bye twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya jjukira ensi etandika naawe ne bw'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira kale tubaaniriza buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo tubalamusaako ne tubabuuzaako ku mirimu egy'enjawulo buli omu wonna w'osinzira okubeera ng'onoonyeza 100 awo nno ensi weetwagala January ye tumukubira kabaayi ndowooza eno ye programu empisa esembyeyo mu January ono ataani TikTok etandise bannange kale programu empiso egguse eggalawo omwezi gwa January special edition tugitwalira ndowooza tugenda gidedicatinga eri ebintu nga 3 tugendera kutambulira ku nsonga ya Lili Puzzle yali anaaswankula okusinziira ku Buganda abasajja Abaganda mwempulidde abagamba nti bw'oli atokkirizibwa kuswankula toddamu yakola n'ekitakoleka tubabuuza ali yakola tya yakola ekitakoleka nazza obwenkulumu yazza obwenkulumu
So kale empiso bwete bwegenda okubeera ng'etambula tugenda kuyisaako ko olutalo oluli e Congo M23 etabuse tugenda kutwalako mu America eyo okudipotinga abantu kufuusa okudipotinga abantu kakati bwe tunavaawo tugenda kuleetako ko wano of course nsonga nene nnyo eya Kawempe North by election zitandise okubeera nga zitambula Nansana municipality etabuse buli wempita ebipande bya Nupu ndaba ebipande nga 6 byagala ekifo kimu akapande kamu badai so kala awo tuli video jiweka like tusimbule tuberenga ate twambuka waggulu mbwengule eyo otwegatteko mbutongole ngo subscribinga ku mukuto ojja kuba ofuna notification bwe tunaba ne video empya ate fa amawulire tugakuwanga gakagwawo agagakakasidwa gokka tugakutuusa agatanakakasibwa tukuteerako akagambo mbu then ffe ne tuddayo emabega ne tukola research ate ne tumala ne tudda ne results ennungi ne tukugamba nti kye twagambye katuze tukiclarifying bwino omutuufu ali ABC nze Vicky bwentyo bwentandise nsaba abakulu bennina olwaleero beyanjule kuveeri musajja wa kaviiri asembye eri mbuuliza ku bantu mwena abatulaba mwebala okubeera nga mwekuumidde ku mukutu kabanga kekulungudde nga kamwa koogera ndabika nebulankanya bangamba tukusondereza transport we watubira oba motoka yatubira tugisindike motoka yali yatubira naye kati yavuddeyo mwala yali yagwa Antonio Mugenyi gegange oba lyeryange wa kabaka yabana amanya Antonio Mugenyi lyeryange mwebala okubeera nga mutambudde naffe ebbanga lino lyonna happy new year 2025 obadde toddanga wali wagenda n'omwaka omukadde happy new year 2025 let me hope program ene n'abanyumiranga bulijjo ate ne bamwe ebyokuyiga ebigatta etofaali ku ggwanga weewaawo amba njulira member omupya ku program empiso okuva na leero officially azze takyadda mabega mbuuliza ku bantu abalabi ba Vicky exclusive ne program empiso ndi musanyufu nangu begattako olwaleero nali nakoma ndowooza okubeera wano omwaka guwedde njabagamba nti happy new year amanya nze Julius Caesar Kyabbeeyi omunkuseere bano bangasseeko eri abwe mbaniriza kale ono waffe wakasangwawo yes nange ngatta eddoboozi lyange ku baganda bange abava okubabuuzaako nti kansubire nti muli bulungi tuwunzika omwezi njagala okutegeeza gwe alina pulaani z'omwaka guno tosuubira nti waliyo akaseera akalala omwaka gwatandika dda gojja kuddaawo nga weegumya nti emyezi gikyabulayo omwaka twakagutandika naye ebyokukola byo oteekeddwa okubeera ng'obitandise dekerawo okusembezaayo nti omwezi ogujja ojja kumalako omwaka nga tewali kyokoze mu mwaka nze Sajjime okuva ku mukutu gwa DPTV Uganda buterevu nebaza Vicky okubeera nga tuwa omwaganyo ogwa buli Friday okubaako ensonga zetutaanya eri mmwe bannayuganda nammwe ne tubeebaza okubeera nga mutwala akadde kammwe ne mutufisiza eddakiika ezo oba essaawa ne mutulaba era ne mutugoberera nsaba programu y'olunaku olwaleero ebawoomerere banyumire ebeere ya mugaso gye muli kale side nze Samuel Kalungi mwami Obote mukama waffe yeebazibwe abakuumi okuba nti mukyali balamu mutulaba tumwebaza kubanga ekyo kyekyesinga okuba ekyebbeeyi mu nsi kuba mulamu ng'ossa ng'osobola okuvaayo n'akadde nga kano n'olaba ku Vicky exclusive n'olaba empiso ekyo tukyebaliza mukama kubanga ye yekka yayinza okuba nga amanye ensonga lwaki tuli wano lwaleero kutunulira nsonga nga bwe zitambudde tusaba ensonga zonna nga bwe tunaba tuzirabye ekigendererwa kyaffe ffe tetuli bakozi ba lugambo kuno sirako omukozi wa lugambo ffe tutunulira ensonga mu bukulu bwazo ne tuzimenyamenya okufiitinga oba okugasa community mwe tuwangaalira aba community development expert buli kyenjogera nfuba nnyo okulaba nti kiina gwe kigattako oba omu oba babiri the idea is tulina okuba nti show onoogimalirako ng'olinayo
ekitono kyofunye nzo already nfunye ekyange waliwo bye mbadde njagala okukola omwami ono agambye nti tolinda naye obwedda bulijjo mbadde nneegamba nayagala dde okukuba essimu eno negamba asa January annemekeera nnyo naye okimanyi leero 3 leero 3 kitegeeza nti essimu eyo mbadde sigala gikuba nva wano gye ŋŋenda otandikirako ekyo kibe nga kiwedde mu January kale leero 3 mulumu yes leero 3 mulumu ennaku nga zidduse nange mbadde nzijukira ziri 3 so tufundikira olwero lwe tumazeeko kale tutandise butereevu tetugenda kubeera nga tulwa ewatali kubonoonera ddakiika yonna njagala tutandikire ku nsonga ya Lili Puzzle eyo yo tusooke tugijje mu ddiiro ate then tukwate ku nsonga endala ntandikidde wa Antonio Mugenyi Lili Puzzle avaayo wiiki eno alabwako amawulire ng'agalimu ensonga zitandikira eri Mubende lwe yagenda okuyimba akasiki k'omukolo gwa NRM ogw'okweza emyaka 39 mu bikujjuko byayo nga ejaguza so omukulu aveeyo ensonga azitambuza mu mawulire ye kennyini yakola live ku TikTok bajja mu comment bamulumba naye ng'atandikira awo asimbula embalasi paka omupiira we yaguwunzikidde wa principal ntandikidde awo yeebale kujja mu mawulire Lunnabe naye nga bwe mumanyi nti mu Uganda ntera nnyo okubawo enjogera egamba nti atalina mukira teweetaba mugankima keyagayingira takyalina retreat waliwo point of no return kakati Lunnabe ali ku point of no return keyayingidde n'alaga nti nno ayagala kunyeenya magere tewakyali point of return biina amatu naye tebiwulira biina emmunye naye tebiraba Bobi Wine alina ebigambo bye yatugamba abalidde oba abatubbye tetubaganya kulya munyago gwe batubbyeko mu mirembe kye bali mu kukola Lunnabe leero ate emirundi emingi mwami Tibahabulwa talina njawulo na mukyala mukadde ayagadde muvubuka gwe gy'ofuba okulabika nti weekweka omwewale okulaga nti nno mwagalana gyakoma okukukwata ku mukono mu lujjudde lw'abantu ate atayiminga ewali abangi wakwatira ku mukono ati ayagala kumpi aba abula kubuliramu munda kati buli muntu yenna alidde oba afunye ekyoja mu miro okuva eri mwami Tibahabulwa making sure nti amulekerawo omwaganya bannayuganda kwe banaategerera nti ono wange ate ng'ono yennyini alidde yeyeeyoleka nti ddala ndi wooli Lunnabe amaanyi ge matono okkiraga Eddie Kenzo ffenna tukikkiriza oba tukigaane naye Eddie Kenzo okuva lwe bamuwa federation ne babawaayo obuwumbi bwe babawaayo burwaninge ng'ali mu lutalo lwa copyright leero njagala ombuulire wiiki mmeka nga towulira kigambo kiva mu Eddie Kenzo ali eri yabooteera n'ava mu kubootera n'avumbeera nga batule weddeko omuliro era kakati ne bwogenda n'okuba Kenzo oluyite wali kyakunyega kuba gaamuggwa yamanya byagoba baamulimba n'agamba Wolan kati bano abaana balunnabe nga tetunagenda nawala nnyo tutunuulireko Wabuyu Gravity omutujju amaanyi nga gabadde mangi emabegakaawo n'atuuka n'okulumba eno ku One Love Beach n'ayiwayo matiriyo Wabuyu leero ayogera ki ku mikutu emigatta abantu bw'obanga oli munaku Mukama Katonda n'akuwa akadde ak'okushayina making sure nti akakadde kaako okushayina you put it into full utility buno obaka tebugenda eri Lunnabe yekka kubanga bangi twolekera campaign abagenda okuva mu ntata yemu ne Lunnabe gyalimu abayimbi ba socialite ba public figure buno obubaka bwammwe n'abantu ababulijjo bangi abagenda okugwa mu ntata efaananako n'eya Lunnabe bangi abagenda okera ku makya babagambe yogera kino olw'okubeera nti baguliriddwa bangi be bagenda okuwa missioni bakuba nti ate ne mwami Tibahabulwa munenyaamu olumu mu mutiba gwange ŋŋamba nti mu bantu bonna baalondobyeyo era alabye bano
Uganda teyina bantu bali mu mpeke beyali badde akwata naga nti kale ono kamuwe kino alondayo abantu balaba nti newankubadde bambi bakyayayaana okubaako we batuuka obulamu bwabwe bwe banaaba nga bafunyeyo ke bafunye bajja kumwanguyira okwogera bye boogera. Therefore Lunnabe jangu onyenye omuti kubanga omuti okuli ebibala gwe bakanyugira enkonyogo ate enkonyogo onaagikanyugawa. Leero Bobi Wine ne Mwami Tibahabulwa kwatandikira okwogera nga tannaba kubaako kyaleeta on table amala kutunula emagere wavaayo ki bw'amala ofuna ekiva emagere naga kati nkole ntya. Tuli mu mbeera eggwanga Uganda nga litunuuliddwa akalulu ka 2026 tuli 2025 guno omwaka nabagamba mu 2024 nti tukaabagiri emyaka emikadde ogwa 2021 naye 2025 mulala abaagulirwa 2020 baggwayo n'abaakyuka baakyuka be baagula ba expiring bwe baagula 2020 baggwayo. Kakati okujjako olwalero ngoga nti ogenda renewing contract yaabwe nayo na renewing contract yabaagwa bayinza ositukira mbalamu. Katuyingira 2025 anoonya maanyi mapya. Waliwo omukyala gwe nalaba WNRM yabyogera ne Tibahabulwa ali awo awulira generali yagamba oli eyo abakwetolodde bakugamba nti Bobi Wine munafu tumukulekeremu tulabe bakulima nti tulina abantu ku ground kuno naye tukulekera akemagera ako kawulire. Omukyala yali WNRM Jimenchi waggo wamulaba nange namulaba nawe wamulaba n'amugamba nti lekera otambula n'abantu abakulimbalimba funa abantu abalina omulamwa. Kati wetwogerera 2025 ndaba Tibahabulwa talina baakugula ate yajjidde mu mbeera embi era Lunnabe nkukwatirwako ennaku kuba bwe baabeeya amamiliyoni 2 nga bye bagenda okuwa ne bakuwaako 2 manya oweddeyo bano balina behavior etali nnungi. Bwe bakugaba miliyoni 5 manya aga 5 g'okutte ate ku 5 bakuwaako 5 n'obeera ng'obanjana mu 5 beirayisi nkubuulidde enkola yaabwe mawulire ebbeeyi ebaamu naye nga in reality muhandi cash gwofunye mutono ddala nga nfundikira mu bimpimpi kuba n'abalala balina okwogera obudde bwankimanyiyo na nnyingi kanjogere dakikemu yebulayo. Lunnabe gwe nkutadde kuba tetulina budde bwonnyo bungi naye njagala kurelatinga ku bannayuganda bonna. Bannayuganda twolekera akadde akali critical akadde aka decision making akadde ak'okulondawo oba tununulwa oba tweyongerayo mu mbeera gye tulimu. Bye mulaba mu mawanga amalala agatwetoolodde naffe wano e Uganda it can happen. Bannayuganda do not be hoodwinked. Tebabateekako obukookolo nga babalimbalimba. Nina akafaananyi ke nalabye aka trending a picture of the year 2025 nga Generali Tibahabulwa ali mu Northern Uganda nga waliwo omukyala gwagamba nti nno alwanye okwebbulula mu bwavu oyo naye ng'alina obubuzi nga 5 obuto yo yavudde mu bwavu nga n'akamu kagudde kafa. Therefore you either keep your mind and head in poverty ng'oli mu gavumenti eno oba obwongo bwo obubikkuleko beyond your imagination buyitewo ko bugaye nti mu kifo ky'okumpa 2,000 mu envelope eya white mu kifo ky'okumpa 5,000 lwaki olwaleero tebantendeka engeri gye ŋŋenda okweyigiramu 2,000 oba 5,000. Lunnabe n'abalala nga mbajjako omukono ffe tubalinda. Bashibaga baali b'amaanyi, Bakenzo baali b'amaanyi, ragadi wuuyo n'ategeka ekivvulu abayimbi you flopped completely. Lwaludda kwe mugwa. Weewaawo. Kale, Julius, ndi naawe. Ensonga ya Liri Puzzle ogiraba otya? Liri Puzzle okuvaayo n'agamba nti abaana tebaamubeererawo. Tebamupostingira kivvulu kye ku beach kye yategeka last year. Newankubadde ekivvulu kyakola bulungi. Then n'agattako obusungu obulala bwonna. Kiki ekireeta embeera eno? Industry nga yeeyuze eggwaawo. Principal bamulimu. Tewali asobola kubeeramu mu principle. Wano olaba
waliwo olugero olugamba nti ku kyalo nga kuliko empisi nga yekinyoozi ekyalo ekiriko empisi nga yekinyoozi embuzi zitwalayo omutwe okugisala mu kirevu bagenda gitema bulago ekyalo ekiriko empisi nga yekinyoozi yeyina masiini esala enviiri embuzi zitwalayo omutwe kugimwa kirevu kati yero pazo aba asobola okusirwala kweyo levu ng'alabye buli mbuzi ereese omutwe ewa Kyagulanyi bagisazeeko obulago lirupaza abatategeera okitegeera tunulira ku banno ba Gravity bonna ababaddewo abazze nga bagamba nti Kyagulanyi bamusobola omanyi waliwo kye balimba Museveni nga baagala akasana ate naye ali willing okukata bwe kasitojja ng'osobola okusacrificinga future yo ne talenti yo kuba kati oba weesaddaase kuba kwesaddaaka omuntu yekayeka asobola okwesaddaaka wano n'asigala bundoza ebebe kulu nze mukulaba okwange yasobola okwesaddaaka eri Kyagulanyi ate naye yamuvaako yatuuka nakkiza n'agamba akasajja sikasobola n'akata kati bano abankuseera abajja abanoonya ssente ez'amangu kuba zo weeziri bazigaba bankuseere munkuseere kuba ati omuntu nga si munkusere there is no way osobola okukera ku makya mu bwongo ng'otega n'ogamba ogenda kwanganga Kyagulanyi nti gwamusobola gwengaani lirupazo wano omulabe ng'ayimba akayimba akagenda ogula emmotoka mu abadde 212 nga musajja mufu nnyo ng'ayina bulago omanyi omuntu ku mubiri ng'ayinako bulago bw'olaba okitegeera namutwe abantu ne bamuyamba kale ne bamubeererawo ne bamuwagira akaseera ako eventually yatuuka n'akkakkana kati bino ebyokugenda eggulu we byajjira ate ng'alina ebizibu eby'obwavu bali bamutwala eyo n'agwa n'omwoyo okitegeera omwoyo ogumanyi yagwa omwoyo ebyenda ne biyiika emmeeme okitegeera abantu ne bamusondera ku busente awo fine yafunayoko ku assistance okuva ewa General Sale nga bwe yagamba ekyo kyali okay kubanga era omuntu amulwadde kiba kya bugunjufu nnyo okumwogerera ng'ate afunye abamuyambako naye ate eri yamwogerera nti sente yazijje wa Sale ne bamutwala mu ddwaliro ly'ebbombo ne nafuna obujjanjabi kati azzenga agamba nti ye wa Kyagulanyi era ye musayi gwa Kyagulanyi yagugulanako ko ne Bumalukiseka nga bamugamba bamukubye mutto gye bamugamba akasajja kano keeri kana akasajja keeri n'alwana linnyo na musumaali okukakasa ensi nti ye tasobola kuva mu Kyagulanyi kati akaseera kano oba osobola okuvayo n'ogenda ku raale eya Namyalo kuba Namyalo fenna tumumanyi nti ye wa muzeyi tova ku main ye kampeni ye gyavuga Museveni kusigalawo paka last kati gwezenga ogamba oli wa Kyagulanyi n'abawagizi bo bonna bakugoberera lwekyo ku lwa Kyagulanyi kati otutte following y'omusajja gy'olina gy'ogamba nti ya Kyagulanyi ogitutte ewa Namyalo kuba bali bo banoonya kalulu ka muzeeyi okitegeera kati kkiriza obagaana abaana ba Nuupu baba bajja kuyiikira baba balina omutima gwa Kyagulanyi abagoberera Kyagulanyi ate n'ekyo teri yali avuddeyo kumwaŋŋaŋŋa nti lwaki wagenze wa Namyalo ye yali ku live ye ng'alaba ndoza kye yakoze yaswadde okitegeera n'atandika okwetottola tewali yavaayo n'amulumiriza nti oba okoze kino yavaayo yekka n'atandika okwetottola kati abaana ne bamutandikiraawo kati ate ye n'akakasa ensi nti ate kati yalidde akasente yatandika kukuba Kyagulanyi oli musajja mubi totwagaliza banno bonna wabalekaawo okitegeera nga ye alaga yasasuddwa kulumba Kyagulanyi face to face so si bano abaana ababeerawo ku kitimba nga bagezaako okukasuka amayinja gaabwe nabo kuba bwe babaawo nga gwe mulimu gwabwe nabo struggle baamu ebintu bingi mu ddwaliro lwa Museveni waliwo abaali nga mu gavumenti wano nga bo weebali mu gavumenti obodi nga bakolagana ne Museveni nga ne Museveni akimanyi bano abantu baffe gye bali waliwo abaagenda nga bayimba buyimbi basajenti Kifulugunyu afande Mulalo ofisa Mulalo kuzaamu basirikale Mulalo nga gwe mulimu gwabwe ye contribution gye basobola okukola mu lutalo struggle waliwo abafumbanga obufumbi tulina woyo omukyala yanyo waliwo omukyala oyo yafumbanga buugi waliwo babeesigye bajjanjabanga babalumiziddwa kati ne bano abaana bali ku online nabo gwe mulimu gwabwe gwe basobola okukola okitegeera abaana abali ku online kuba tebajja kujja bakube balina amaanyi balina batasobola kukola nti bajje balwale naawe physically nabo kye basobola okukola kyekyo kasukayo bigambo byabwe buli omu kyalina kyakozesa mu lutalo okitegeera kati nabo bamanyi nti kati kyekyokola
kutola ku numbers za Kyagulanyi either ku internet oba ne wali abo ku ground wakati gwe ujja n'ogenda mu Kivulu bana abasajja kye babagalako nabo bakimanyi mulina numbers ajja kuyita mu Kivulu simanyi tulina laale mujje mukube bakimanyi olina numbers ze baba baagala kayati ne bano balona kusigaza numbers. Politics is influence and advantage, political power. Kati gwa amanyi gono limugakendezo gatwala eri tajja kutunulya butunulizi wati baba ye Kyagulanyi na obutakufaako kuba ebyokola ina bingi ne bana abaana kuba buli omuyewo mulimu nga yokusinza ku kyasobola okukola omalu kiseeko mulimu gwasobola okukola agukola bano kye basobola okukola bakikola nange gwe nsobola okukola ngukola era buli omu akola kyasobola okukola mu kiti kye. Kati wetuba tulwanyisa government yonna nebaako ne Museveni we yali alwana yakozesa buli kye yali asobola n'akozesaako ne ku Batanzania bajje balumbe wanaamini okitegeera. Kati tojja kunenya abaana bali ku internet bakuvuma ku bye wakoze ng'ate badde ng'olaga nti oli wa Kyagulanyi nnyo. Oyo oli we yambuuza mbu abaana tebayimbeko ku eri n'eri. Nange nakubuuziza juzi ne nkugamba nti ekyawula omulimo gw'omuyimbi kuba okuyimba kati gwafuuka mulimo kyava kubeera nti kitone butone ne kiyingira mu mulimo nti oli akozesa ekitone kye okubeezaawo obulamu bwe bamuyita eno okunona y'akasente lwaki abatakasika anti kati waliwo akasente kotasobola kukwata ng'olina okukenenya ekyo abayimbi bangi bakikoze sente n'azigaana n'agamba ekyo neddizo sijja zikwata nti kati woba ogamba tuli mu byabufuzi akalulu katandise okitegeera bali nabo bali mu kukunga bantu kujja mu kisinde kyabwe kya NRM. Kyagulanyi naye akuyiga abantu be bw'ozogamba oli wa Kyagulanyi okitegeera ate ogenze mu campaign ekunga abantu okubajja ku Kyagulanyi bagende ku NRM. Ekyo kyekyenjawulo nti singa mukolo gubadde nga gwa government emikolo gya government gyanjawulo nnyo ku mikolo gya NRM egikunga abantu. Kati twabadde n'omukolo gwabwe gwaki simanya okujjukira emyaka nga bawamba kabamba 26 January bali bawamba nno nga 25 naye ne beekyusa mbu okuba n'Amini yawamba nga 25 ate twagala kufaana n'Amini ate nga bebayonoona emirembe egyaliwo bawamba 25 kalina okuba n'Amini yawamba 25 bo ne basesetulamu mbu babeere ku 26 deti n'ekyuka okitegeera kati egyo emikolo weegiti egy'NRM gavumenti weba evuddeko tegisobola kuddamu ku celebratingibwa okitegeera ekyo kiba mikolo gy'NRM nakwenyumiza mu bye bakoze n'effujjo lyabwe repu gye bakoze ery'eggwanga kati singa gubadde mukolo nti gwa independence tisimanyi bumanizidde okitegeera lebadde egyo mikolo gya ggwanga nti gavumenti neba evuddeko eddako esigala egikuza mikolo gya gavumenti kati osobola okugenda n'oyimbera onnyonnyola omuntu nti nayimbidde eggwanga sayimbidde NRM nayimbye ku mukolo gwa ggwanga nayimbye ku mukolo gwa ggwanga kibiina kya NRM okitegeera kati gwogenda ku mukolo ogw'ekibiina ekikuyega abantu mujje bannaye Kyagulanyi mubi Kyagulanyi banywi banjaga tesobola kuwasa ggwanga abantu we batyo okitegeera gwe nga togamba oli weeri n'abantu okunga beeri nojja eno kitegeeza kati ozunzo zeno omusajja oli mumutoolako kirumira njuyibi baba batuufu okwambalira baba batuufu okubanja ebyenda baba batuufu okubanja omwoyo gwe waggwa ne bakuteekamu ne kasente kaabwe ng'ogudde emmeeme baba batuufu obikujjukiza n'okukulangira ojja kaaba oyo paza ajja kaaba yakatandika naye mugumu paza alina ekigambo ajja kaaba kyemutegeerako ajja kaaba ndi ne Jime akaddeko tugenda kukozesa katonotono sa Jime omusajja yavuddeyo n'agamba ensonga nga bwe ziri nga bw'obadde oziraba naye kisingira ddala okubeera nga kimuluma nti n'ebivulu ebyekibiina ki National Unity Platform ye tebamuinvitinga kugenda kuyimbira ku bantu abo nti ekibiina kirinawo akakundi k'abayimbi baakyo baalu batu nnyo 2 3 4 abo be bayimbi ba struggle be bamanyi bokka tekuli muyimbi mulala agenda kubeegattako era lwaki tebamuwa ku musimbi ogwo naye n'agenda n'ayimbira ku bantu nabadde ndaba akatambi ka Pinto ng'agamba yakubidde dokita ng'amugamba dokita tulina gwe twawa ebyenda byaffe asobola bituddiza dokita n'amugamba anti obuzibu bwa Lukindo n'amugamba tetufuddeyo lupasule atuwe ebyenda byaffe bwe muyamba omuntu ate mubaayo nako okumukyusa anyway kyabulabe nnyo
era kibi nnyo enswera ensiru eyo okugenda n'omulambo mu ntaana okufuuka ndiwulira kintu kibi ndiwulya bamugamba owaaye va mu kasooli ti ndiwulya banuula owaaye ndiwulya va mu kasooli ndiwulya bookya yawunzika bamwokeddemu bino ebintu nga tetunaba kutuuka ku pazo tuddayo ne tutunuulira ensobi eriwa nabadde ndaba generaali eyaganyuka Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni yabadde mu bitundu by'e Busoga n'agamba nti bannamawulire abava mu Busoga sub-region ayagala kubagemayo n'obukadde 1,000 ng'ensonga emu ebagemesa n'obukadde 1,000 baavu ate ne bakolera emikutu gy'amawulire emyavu naga kati ekyo kye bakola kibaleetera okuwagira kireetera bannamawulire abo okwogera obubi ku NRM naye nga mwami Museveni era kyanguyira bannakigwanyiza okukozesa bannamawulire abo okubeera nga bakonjera gavumenti ye okitegedde kati kabageme n'obukadde 1,000 mu ssako yaabwe ekyo bw'omala okukitegeera n'omanya nti bali mu kusayirentinga bannamawulire b'e Busoga temuddamu kwogera ku bikajjo byagwa bbeeyi temuddamu kwogera ku bibanyigiriza mubiveeko nkuzimbira emboozi eno gikugira emabega nti basayirentinze bannamawulire b'e Busoga bonna n'obukadde 1,000 teeka ekigaati mu kamwa wabula eddoboozi erivaayo bonna aba Busoga sub-region sako namba bagiwadde 1,000 ngenda babuulira then ntono naawe bwe tujja tutunuulire wano tutunuulira liri pazo gwe situnuulira nti fakita mu nsonga eno gavumenti ya mwami Museveni erina ekintu kyekola ekitali kirungi simanya ababalira oba yalina ekizibu ku mutwe oba be babalira be balina ekizibu ku mutwe either abala oba be babalira omu ku bo kuliko alina ekizibu ku mutwe bategeera nti Bobi Wine ava mu industry ya abamuzaala be ba miziki ne bakwata ba miziki banne bamulwane ne buli amulwanye ajja n'ensonga Eddie Kenzo bwe yali atandika okulumba ava ku layini yajja n'atugamba nti Bobi Wine yagaana omunona ku kisaawe n'atakwata simu ze y'ensonga gy'alina eyamukabya n'amaziga ku live ya Facebook n'akaaba omusajja omukulu bw'atyo n'ayitaawo olwagenda okitegedde Bobi Wine yali akola Uber yali wa Uber so kati eyo ye layini naye ng'olwedde tumaze okutegeera nti bamutadde mu kakunizo okumujja mu Ivory Coast okumuzza wano ne bamuwa n'eddiiru ya biliyoni 4 okusinziira ku mugenzi Jjajja Ichuli era n'ayita babbuloganyi tukuba akasajja Ichuli n'akuga twakeera ekiro ekyo twakookingirawo Kenzo atusuubiza biliyoni 4 ne tukuba akasajja Kenzo ye n'atunyaga omutujju Gravity n'akola Gasiya we gwe yakola ekyaddako kyali kivvulu n'afuna namba gy'atafunangako mu bulamu n'ajjuza Lugogo Cricket Oval okubula okujaabya n'agiyuzaayuza tokikola Lugogo yali amukubye emirundi emingi ogusembyeyo oba yayuzaayuza ogusembyeyo era nga tetukkiriza namulala akwata ku microphone ne tukkiriza abakube yekka abalala tabawaamu so bw'omala okutunuulira nojja n'ofuna muganda waffe liri pazo
eyayimirira ng'agamba Gravity ng'amugamba nti nze nnyinza n'okwerijja ku Kyagulanyi. Kyagulanyi buli lunaku abaayo n'omuntu gw'asuula. Yali statement ya Lunnabe. Leero Lunnabe akuzimbira emboozi ng'akugamba obusungu bwe gye bwava. Akugamba nti mu luyimba lwa coronavirus alert bwe baakola Bobi Wine n'alufulumya ne bamala ne baluddamu abayimbi abalala. Pazo tebamunyegako. Bwe waliwo okugulawo ekitebe kya Nuupu baasindika kaadi ewa Saha ewa Namukwaya Spice Diana n'omulala. N'abuuza nze nga sifunye kaadi era n'akwata essimu n'akubira Dan Magic. Nga owaayi amugamba tofaayo tujja kuyita. Kati mbu obusungu abujjeeyo mbu asonda abujjeeyo Nuupu erimu abaana n'ebyana. Naye obugwagwa bwa Pazo si kisazaamu nkyogedde nkigenderedde. Pazo Bobi Wine si musiru. Abaana ba NUP si basiru. Ekisinga okubeera eky'obulabe ne gy'otadde ekigere tebakwagala kubanga bamanyi gwe toyina mugongo. Ne kyoyagala mu bulamu tokimanyi wabula gw'onoonya ssente. Omuntu yenna ng'obulamu bwe ssente yeekulembera tamanyi kyalina kusooka kukola okufuna ssente. Ensobi okyakola nnyingi. Kyovola wano bafuulu figa bakugamba noonya woogya kitegeeza tebamanyi na woogwa. Noonya woogwa. Bw'oba wa NUP beera wa NUP. Bw'obeera wa NRM beera wa NRM. Naye toyagala nseetegeere nti walya kyokka oswankula. Okuswankula kyeki? Bwe tuba tulya emmere kirungi n'olya ng'ogaayo obunidde. Ne buli w'obikkula emimwa bw'oti. Kati ate abamu balina amannyo amabi. Abamu balina amannyo amabi n'emmere ewandagala nga balya. Omuntu olabika bubi buli w'oyasama ennyo ng'oyogera ng'ate bw'olya. Kati Pazo weereeganya ebikya naye nga tekisobola olabako ggwe mannyo. Kati tuyambe bw'oba olidde bajjagalira ebbali empiizi kubira ebbali. Wano mu kamera kakkana. Njagala bbawo ekyokulabirako. Spice Diana mumulaba. Oyo omuwala oba management ye oba ye amanyi kyakola. Spice Diana y'omu ku bantu betugaa nti baali bayiseeko. Ne bw'olaba engeri gy'akwatamu ebintu bye yasalawo sirumba muntu kankole ebyange nsirike. Kati embuzi zino ye bw'egenda ne bagiwaayo miliyoni 10 eyagala ebajjagalire mu lujjudde. Kyovola wa Pazo teri yamutandikiriza nti walidde. Ye kennyini ye yazze ne yeekolera live emutuddemu leero. Kyenjagala okusembyayo. Njagala Pazo otunule. Njagala kutandikira kwa kusinga ye Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yafulumanga eggwanga ng'agenda okukuba ebivulu babisaawe. Kasa yatandika okugira ati njagala ombuli erwali nnyo ennyonyi ne lwesembayo okukuba ekivulu e Bulaaya ne mu Uganda. Gravity omutujju olwaddako awo yayuza lugogo nga bwe nkugambye. Abantu baali bangi ng'ab'ebyokunywa abatunda ebyokunywa n'abafumba emmere n'abaorganizinze emikolo be baalimu. Bantu baali bangi ekitagambika abo. Njagala ogenda otunuulire abasajja abazze baleebuukana n'ensi eno nga bajja kulwanyisa Kyagulanyi. N'ekirala okijjukire nti Kyagulanyi alabika mu nsi muno bw'aba si asinga omukisa ali omu ku abo abagulina. Alabye ku bantu bonna abamulwanyisiza nga bagwa. Bonna abamulwanyisiza abalabye nga bagwa ne bujingo gwoyogerako. Alabyeko ku bujinga era ku Babati Vale ng'ejjula ne bujinga atakyayina ndiga. Kati Bobi Wine alabye buli muntu. Pazo nga nkujjako engalo. Nkimanyi mu kiseera kino olw'obusente bwe bakuwadde
n'obusiru bw'obutalowooza oyinza okubanga teri asobola kukusanga leero n'akubuulira kisoboka nga leero pazo omusanga tosobola muga kigambo tosobola muwabula obudde buno bye nagambanga mukulu wange Zinga ku alien namuga mu kiseera kino ayinza okuba teri n'amuwabula era nga tewali magezi gasobola kutwala kibiina ky'abajigolo yoyo bajigolo bali bakoze akabiina akaabwe simanya boys domitule okitegedde so jigolo kale nedda akadde ka osaze kubo waliwo yeewalo temugira nedda agala kwewala ebyo mbiga Julius nedda na ye lwaki omuntu omuganda okwogera kya yo submission tuwe submission yo yakamantaho neyanziza nnyo Uncle Vicky olw'omukisa guno ne pano yonna bise anko oyagala kunziba kati nze Vicky Uncle Vicky nze Vicky kakati Vicky nkwebaza olw'omukisa guno gompadde njagala okujjukiza abatulaba nti wano we mutulaba sifa abasinga okutegeera naye this is our contribution kino kye tusobola okuwa omwami oli yakitadde bulungi kyo kye tusobola okuwaayo ekimu ku kitawanya President Museveni olwaleero abantu bangi bawaayo bingi nnyo kumpi olutalo lwa Museveni buli muntu yalukola ki yalulwana buli yagwosanga alina story y'olutalo and his contribution or her contribution ontegedde bulungi nnyo Museveni alina basobodde okujjukirako waliwo batajjukira yaki yadde kakati ekimu ku bimusumbuwa byebyo era nsuubira ne Kyagulanyi bw'anaaba ayiseemu abantu bangi bagenda mujjukiza twabeeranga ku pano ne tukubira ekikopo jjukira oli pazo yakutwala fe twakugira fe twakyegedde olwo nga ajjukira bassennyonyi bano abeerabidde abalala anti wuliriza no leka omusajja amale ebadde egizambo ngambe nti olutalo buli lwe bululwawo nga lulwanibwa abantu bangi balubeera involved olwaleero baliri paze eri ekibatawaanya even right now liri paze awuliranga atali appreciated so nga tena olutalo temunaluwangula ekyo kyekyamazima nti kitegeeza nti struggle yammwe erina ekizibu eki kimu abantu abamu bagiyingira balina bye basuubira okusinga ku main goal okyegedde abantu abamu bayingira struggle nga balina bye basuubira earlier than the main goal because main goal ya Kyagulanyi kutuula ntebe ye main goal yammwe sikyo kakati bwe babanga gw'otandise okubanja kati akasimoko kati otandise okubanja omugabo otandise okugamba nti lwaki gundi bamuwadde kino lwaki gundi yagize kino lwaki temwampise ku guno omukolo kabonera akalaga nti gwe struggle ogirimu naye ogirimu mu ngeri nkyamu bajja kulya sekola mirimu bantu bangi abali mu lumpuuga ekyokubiri mwanguye okugabana abantu ba Nuupu mwanguye okugabana I think that's where the problem is ensolo mwakagikwatako mugikutte wano wakumukirakira naye muli kumukira mukugabana ontegedde gavumenti soko gitta yonna mugifumise effumu mugirabako yiyegera naye erimu effumu eteekwa okugwa eteekwa okufa ate kati otandise okugamba naye kisambi kyange kakati mutandise okukaayana ensolo egenda yeeyongereyo ontegedde ensolo maze ogifumitako nti swi naye akatimbi ekayuzizeko zeki eyiseemu kati otandise okugamba nti naye tesobola tuuka wala tugigoba tujja gikwata edduka nnyo naye tujja gikwata kakati ogamba tujja gikwata kati ate olwo najja nagamba mudi mukudduka onajja nagamba naye ekisambi kyange n'omutano ogamba wait a minute jjukira buli ogamba wait a minute ensolo yegenda ontegekegezaako okugamba so ako kakulu nnyo abali mu struggle mukategeere kikulu nnyo mu butegeevu bwakyo muleme kubanja kati oba si kyo muyinza okuba mulabye eno mu NRM nga abantu bangi babanjizza nze jjajja wange yafa talina kyafunye kiri awo gye yafuna medo teyajjirako nagundi owange yafunayo emitwalo 15 mu kanaana sijjukirako ssente lwakuba tetuli banaku kubanga n'olutalo twaluyamba buyambi
That's what I remember. Jajja wange yandaga olutalo lwamusanga road n'aluyamba buyambi ate ne nomulekanga road n'asigala nga obulamu nga bugenda ki bugenda mu maaso n'ekyo twali tulina nnyo kye tutunuulidde mu ki era Mukama musaba nnyo nsigalemu eyo ango nti nze saagala nze neekolerera saagala struggle nze mirundi gye bampitako ne wano tugende eggulu nembagamba era najja nembagamba tugenda kukola ki ng'ebigambo n'ebyogera tebitegerekeka nembagamba mu nsaasire sigenda kulinnya mu motoka kugenda ggulu nembagamba sigenda naye ate mpagira gavumenti eri muki mu buyinza sisobola tewali yasooka kumpita ggulu kwogera bino byenjogera tewali yali ampadde yadde 10 n'ekimu era sikyetaaga newankubadde nkyagala omanya ekibalino sikyetaaga naye ate nkyagala emiliyoni 10 oba 5 ne bwebeemu njagala naye siri mu bwetaavu bwayo nti nsobola okusiriwala ennyo olw'emiliyoni emu ontegedde bulungi nnyo. So that is where we are now. To my submission eri mwami Lili Puzzle mumotoka mulimu umbrella tulina okukkiriza ebigambo bino wammanga nti waliwo enjawulo wakati w'ekirungi n'ekituufu. Abantu bangi bafaayo nnyo okukola ekirungi ne beerabira nti waliwo n'ekituufu kyokka ekituufu kye kisinga obukulu okusinga ekirungi kubanga ekirungi kivaalinga ekirungi kyo si kyekirungi kyange naye ekituufu kyo kitugatta okyegedde kubanga ojja kwambala essaati eno nze ngambe sisobola gyambala nyambala eno gonaawo ngambe sisobola gyambala kati ebyo bye birungi oli ajja kugamba Kyagulanyi yasinga era akuwe n'ensonga ze zonna ate nga mutuufu emirundi 10 kyokka abeewo omulala ajja kunyumize Museveni agambe naye Museveni yakola ki ate naye mutuufu ku ango ye naye ekikulu kya byonna kye tulina okusooka okutegeera dirwe tukola ekituufu dirwe tukola ekirungi. Kati abantu nga ba Lili Puzzle ye problem gye bafuna ontegedde bulungi kirungi nnyo era kituufu nnyo gwe okulabirira famire yo but at what expense otegedde bulungi nnyo because kyabuvunaanyizibwa okera ku makya noononya ssente zirabirira famire yo oyagala kubulira sad story mu bulungi oba mu bubi otegedde kyegezaako kugamba naye bw'omanya nti nno olina okusooka okunyigiriza famire ya Vicky gw'olabirira eyiyo beera serious kucho because ate ne Vicky naye muntu anaye alina family so kati making sure nti you look for the right thing not the good thing ekyo Lili Puzzle mulimu gwe because Lili Puzzle okwawukanako n'abantu abalala bonna teri amulumiriza ye yeerumiriza okyegedde teri amulumiriza no twandibanga tuli wano nga kino kye tuliko kyayagala exactly kyekugamba tulumiriza birumirizeemu yeerumiriza okwawukanako n'abantu abalala bonna mpuuga olwa paka leero takkirizangako yasooka nakkiriza okyegedde leero takkiriza until today mpuuga kamiliyoni yagaana ebitaano nti ye ate era nga byali bituufu because era sente zayita muki mu parliament kati mu mbeera yonna yazifuna ate yazifuna mu butuufu weewaawo tezaali tezikwatagana na gundi ya kibiina oba na mulimu gwe whatever it is so okwawukanako naye ono yeerumiriza so omuntu eyeerumiriza kabonero akalaga nti kyeyakoze yakikoledde mu sober mind ontegedde kakati awo tetusobola kukiddako kukiremerako kati ensonga ey'okusatu pate ne gavumenti ekyo buli lwe tubeera wano ngezaako nnyo kyalirayitinga tubeereko engeri gye tuyamba abantu abatulaba eri tuleme okusika ennyo omuguwa tugambe nti waliwo party politics nze nina obusungu ku mutima gwange nensanga omwami gwe bayita nagenda gezaako by the nomunoonyako nentuuka ku ofiisi ye ne bansaba awo sima byali biki omanyiza sitya ofiisi nze mbaako gwe njagala ŋŋenda nagenda paka wano bayita ku Jinja Road awo ku bitaala nga noonya mwami gwe bayita bya Ruhanga gundi byabakama nga munoonya namusangako ku UBC
ngava mu program ne mukuba akama nangamba tugira nampa omuntu yava mukyaza naye somehow nga bomanyi abavubuka aba balowooza nti buli kimu tunoonya ssente nankubakuba obukonokono naye namugamba neetaga meeting naawe kye nali mugamba kyekino ebizibu bino lwaki biri bwe biti ffe tetulina budde bwa politics na bwa gavumenti ffe tulina politics throughout tetufuna ku budde bwa gavumenti kubaako kyekola ontegedde mu Uganda tekiriiwo ffe tulina obudde bumu bwokka bwa campaign throughout osanga omuntu ng'akuba campaign both abali mu gavumenti n'abagiri ebbali ng'oli akuba obudde buno as we speak right now abantu beesimbyewo bakubye ebipande babitadde ku mamotoka batambula banoonya akalulu. I don't know if you are aware. Both mu NRM ne mu opposition. My question is, ewa mwami byabaka, what is your role? As the organizer. What is your role? Au katugendewo ku topic ya by election, yes. Because mu by election ekintu ekyo kize kingi ate ne mu kalulu kano ke tugenda because tulabye abantu bangi abesodde ku oppositions ezenjawulo. So mu dakiika emaliriza liri puzzle then tweyongereyo. Yo mpabudde butono baze njogere nnyo. Oyogedde nnyo. Okay. Kaakati ekisemberayo ddala gano magezi nga wa buli muntu nga ntandika ku mwamiriri puzzle. It is okay okuwagira kyoyagala because the constitution etukkiriza. Better scientific, better organized. Bwoba toli mu kintu ky'abantu kiveemu. Bwoba okirimu kibikole ki? Kibeeremu. Kituyamba okufuna abakulembeze abalungi because nze nupu sijizalawa. Manyi nti nupu esobola okuvaamu omukulembeze enkya. Ayinza n'obutaba Bobi Wine obaani. Esobola okuvaamu omukulembeze omuki? Omulungi. Kwanze njagala nnyo institution zengumu. Era nze nsanyukira nnyo nupu ng'ekoze decision ey'obusungu. Eri administrative negamba nti Mpuuga tumukoze ki? Tumugobye. Nze mba musanyufu. I don't care wa yakoze kyo bayakoze ki. But ekyo kye kizimba eggwanga. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati muwe institution zize ekitiibwa. Bw'oba ogirimu gibeeremu. Bw'oba togirimu togikola ki? Togijonka era togisumbuwa. Era nze mbagamba nnyo. Abantu bamanyi okugamba ojjonkera struggle. Nze ne mbagamba mujjeyo video eki. Saagala bbiri. Njagala eki. Nga njivuma. I'm always objective ku nsonga gye nkugamba. Njogera ku nsonga soogera ku bantu. Gundi ali bwati ayina kooti nkadde. Lwaki njogera ku kooti yo? Nze njagaza ki? Ekyokubiri ekisemberayo ddala. Emmere ne ssente. Food and money. Kankubulire mu bulamu bw'ensi eno gwe nandaba. Ng'oyagala okubuwangula ekintu kiri ebintu biri bibiri ebiswaza. Ebintu biri ebi. Tolaba nti n'omuntu bwe yeeyambula aswala. Naye emmere eswaza. Kankubulire tolaba nti omuntu asobola okweyambula n'ogamba nti musajja yeeyambudde. Ne tumulaba yenna. Tolaba nti ekiswaza. Naye ekintu kye bayita emmere. Okulya n'essente ebintu ebyo biswaza. Essente n'emmere by'ebintu ebisinga okuswaza wano mu nsi yonna. Bw'oba oyagalanga okuswala obulungi wepankire ku mmere. Bw'oba oyagala okuswala obulungi wepankire ku ssente. Abantu olaba omusajja omukulu eyavuze emmotoka ye ng'amaaso gamukanukidde ku lumbe. Alaba mwisaga sowaani. Nagira. Tibunampa mmere. Naye nga yakutte amafuta ga mitwalo ameka? 2. So lwaki emmere ne ssente biswaza nnyo? Kubanga biri psychological. Ssente bw'oziraba oba olowooza tezigenda kuggwawo. Okizuula wasigadde emitwalo aga ku kakadde. Okitegedde n'ogamba n'olyoka ojjukira Viki gwe wavumye ng'olina akakadde. Ontegedde n'ogamba oba Viki okitegedde oba namugamba ki? Emmere ng'omaze okugamba nti bampe emmere
oba ogira bwoti omwana nakkuba busu nakola bwati n'omukuba oluyi jukira oba tokyalowooza n'ogira oti kamera nekkuba okiraba luvannyuma nga kugataliko nfuufu leero kugataliko nfuufu balwanidde omuceere kakati bakulaba nti omusajja omukulu olwanidde omuceere omwana akakubye bwati omuceere nebuduuka mu bbanga nebukuyiikira mu nviiri kakati kikulu nnyo bw'oba ate bajjowero batayiminga omwana kuba ekifaananyi otuuka ku mikolo no leka mmalize akantu k'emmere kuba kakulu nnyo katuuka ku bantu bangi nali nkalabyeko otuuka ku mmere otuuse mugundi bakuba badde bibiri ebya bufe be batuwa bufe batuwa bufe omwana n'alyoka akwata atandikira eno waliyo ettooke naye eri ewasemba waliyo obubogaboga kakati atandikira eno neyeerabira nti neeri yonna mmere teekako ettooke yongerako nagira kalekalo tuka wakatikati ng'essowaani ekoze eki ejjudde n'alyoka naliko gibakirira ati kati omusajja akuyitako n'essowaani y'emmere ng'obadde omuwa ekitiibwa ekisingayo okuba eky'amaanyi ng'emmere emuyiikira kuno ku ssaati bw'eti ekkirira alwana soda amutadde mu nkwawa ayagala ate nebbiya naye amutadde wano akutte essowaani akutte obubogaboga n'akuyitako ng'olaba omusajja gw'obadde owa ekitiibwa ate n'atuuka wali n'atabimalaawo kakati akadde emmere n'essente mu byegendereze nnyo weewaawo nga mukola byemukola kale programu empiso erunninga ekyagenda mu maaso olwaleero abantu obayitidde mu proverbs naye I think bategedde so tugende ku nsonga ya by election ya Kawempe eno Congo ne America ze tugenda okuggalawoko nazo so tutunuulira ennaku zino abantu bavaayo mu biti ebyenjawulo kino ngenda kukijja ku by election ya Kawempe North nkitwalire ddala ku positions zonna abantu ze begwanyiza okubeera nti baagala kukiikirira oba kuweereza abantu baayo ebipande biyitiridde oyita ku makubo ku nkulunga ez'enjawulo junctions ez'enjawulo ebikomera by'abantu ebyenjawulo nosangako abantu nga beegwanyiza ekifo kimu kya kansala n'olaba posita 6 z'abantu banjawulo naye bakulaga bonna bali ku kaadi egi kaadi ya nupu sinalaba bifaananyi bya bigundi bipande bya NRM nga bingi byonna byagala ekifo kimu bw'obeera gw'oginona ndaba ebifo posters nyingi zoogera ku kintu eki kimu bonna balinako kafaananyi ka Bobi Wine ambuleera kati awo ekintu kiconfusinze ekintu awamanyi takeera kale tutandikidde mu by election ye Kawempe abagala oba abeegwanyiza ekifo kino babayise naddala babagala okugira ku kaadi ya NUP wali ekavule olunaku olw'eggulo ebintu byatojjedde mwe mwajjidde n'amiisinga ebiwandiiko ebimu tutandikira awo naye waliwo omwami bwe yali atandikawo akabinja akakaddi yagamba nti Kyagulanyi mu 2026 tagenda kufunayo yadde abaka ba parliament oba yadde abantu abaagala ofuuka abaka ba parliament ku kaadi ya NUP. Tuli mu 2025 mwalabye emia by election ebigambo by'omwami oyo alabika byamulakidde already by emia by election eyateekeddwe ye Kawempe nti Kyagulanyi olwaleero we yali atunuulidde nga atagenda funayo ba candidate afunye more than enough nafuniramu n'abatagwanidde kakati muntu okwesimbawo abagwanidde kinene abatalina byetaago abatalina byetaago baba tebagwanidde kujja kakati by election twagala okutwala obubaka buno bugende eri akakiiko k'ebyokulonda. Electoral Commission yataddewo obudde mu March wetugenda okubira wetugenda okulondera ani agenda okudda mu bigere by'omubaka eyali owa Kawempe North awummule mirembe. Akakiiko k'ebyokulonda nga tukavuddeko njagala okuddako mu NUP abantu tufunye bangi abaagala okufuna obwa MOP bandi tuyambyeko ng'ekitebe ekya NUP okwanguya omulimu
gw'Abannayuganda okulondawo amangu omuntu omutuufu gwe bawadde kaadi agenda okubeyaringa flag eya NUP mu Kawempe North. Kubanga bonna betulaba olwaleero tulina bakandidate abalina potential bangi betunuulidde. 3 of them ng'omuntu be nali badde nteekako muki omukono gwange naligambye nti Magala ayitawo Umaru oye akava mu komera be baana betugaa nti nno kale bayiribye ebyaddala. Nali badde ntunuulira munnamateeka Nalukoola naye waali. Nali badde ntunuulira Luwemba Alex Muhammad tokikola Luwemba mutunuulira kubanga atambudde n'omubaka abaddewo ow'Ekawempe. Naye waliwo obukuubagano obugenda okujja mu NUP abamu batuuke n'okukyawa pate olwannamungi w'omuntu ayayaana ofuna kaadi ku kifo kimu. Pate yali badde etuyamba n'eyanguwa mangu nga n'abalala tebannajja kubanga bangi bakyajja bajja nawere 12 abaagala ekifo ekyo. Therefore baali tuyambye ne banguya ne bafulumya ne bagamba nti fenga NUP emitendera mu ttambulira n'obukwakulizo kw'ettambulira ono gwe tuwadde kaadi era yagenda okutukola ki okutukiikirira. Ne kiwa n'omwaganyo omuntu oyo kuba campaign okuyita mu bantu be ku ground kuba olwaleero tetulaba bibiina birala bwe bireeta bantu naye nabyo mukadde nga NUP ekyali mu kwekkaanyaani gwe baleeta bijja kuleeta bikole ground work. Bwe binakola ground work twandifundikira ng'ekifo ekyo tukifiiriddwa wakati mukulwa kubanga akabi kali mukola ki mukulwa twandifiirwa ekifo ekyo lwakubanga twagadde ffenna okujjira ku ki ku kaadi ate ng'eri abalala bo bajja londa omuntu omu adde ku ground atandika oyitayita mu ki mu bantu. Therefore the earlier the better. By election eno njajjogerako kimu akakiiko k'ebyokulonda kewala emivuyo kubanga Kawempe Kawempe talinga ebitundu ebirala byonna. Kawempe naddala Kawempe North mulalamu abantu abawangalira mu Kawempe North balalamu nti balina empaji eyajjaffe Nakibinge abantu ba Kawempe North abo balina empaji eyambogo awo mutegeera bwenjogera bwentyo. Abantu abo baagala nnyo okutambulira ku principle. Kakati Electoral Commission bwe naateekamu embeera etali ya bulijjo nga gye tubadde nga tulaba mu bitundu ebyenjawulo okulangirira akalulu mu ngeri ya nwaha eno wavuddeyo buno eri wavuddeyo buli nga teboogedde region byandijjamu embeera etali ya bulijjo. Nga mpumbawumba Bannayuganda mbakuutira okugenda mukebere enkalala kubanga biri kukulonda right now. Okulonda tekunaba kutuuka naye ne mu by election nkukuutira ogenda okebera olukalala oba kwoli kubanga 2026 ajja kutuuka wetugenda okulondera mu Gwokubiri oba January nga 8 ku road map gye twakalaba ng'abamu mugenda otuukayo bakugamba walina kulondera jindi oba walonderayo ku luli naye nga ku lukalala toliiko. Tugenda fiirwa obululu bungi mu ngeri eno ey'ekyeyonoonere. Therefore mbakuutira oba olina akadde genda okebere erinnya lyo ku lukalala. Abatalina nnanga muntu mugende endaga muntu mugende muntu embeera etwanguyire. Byenjo okwogera ku election tewali kyamaanyi. Kale Julius Mwami Kamantaho. Omukyala namwandu w'omugenzi Segirinya amannya ge ye Twahira Segirinya yavuddeyo naye n'agamba nti kino ekitabo kye mulaba mukiraba kikadde naye omugami wange mwe yali atambuliza ensonga z'ebyobufuzi zonna so kati ebimu bye yali ayagala okukolako biri mu kitabo kino era mukiraba kikadde naye nsaba mumpe akalulu ensonga nji batwalire bulungi. Ayina ekitabo ky'omugenzi kyagamba yazze ne yeesowoddeyo agenda kwesimbawo naye agenda kwesimbawo independent tagenda kubeera ku kaadi
era n'ensonga n'agiwa nti tayagala kulaga nti buli agenda kubeera nnyo mbigere bya mugenzi yekka olw'ensonga nti abeegwanyiza kaadi y'omugenzi baki bangi so awo ogenda kubeera ng'otuyisizaamu otubulire ne kubabaka bano abangi abeesowoddeyo abeegwanyiza ekifo kino. Politics is a game of ideology. Yes. Kati gwe tojja kujja ogambe nti omugenzi yali awandiika wano bye yali agenda okukola not sizembu ogenda okutambulirako okitegeera yagamba A+A n'omugenzi bwe yavaawo naawe ogenda kutambulira ku A+A. Formula yo eriki kuba kati formula yinza okuba teyagikulaga nga yawandikanga wano final result gyagenda okufuna nga totegedde formula okitegeera tewamanya sejjirinya gye yajjanga ssente ze yakolanga mu constituency ye gwolabanga bulabi nti kati ngenda kuzimba ddwaliro naye nga tutegedde ssente gye zigenda kuva ne baani abazimuwanga so tulina okujjamu ono politics w'ensikirano nti ono yali mukazi wange kati yabansikira ebintu bino twabitandika bira bakulukyamuzi wano nga bamugyeyo mu kifo ekyeri kye yalimu okitegeera mu opposition ate kati Museveni naye aba batunuulira nti muleeta mu bifudde bya nsikirano wano IGG muli agonja wereeta ekiteeso nti buli mubaka wa parliament ayanje ebyobugagga bye abamu baagaana okubireeta kati nga bakeyi lukyamuzi etteeka ne limukwate ne bamugoba mu parliament kati mukudde eri mu lunsonyi naga muwe muwala wange Susan Nampijja talina kyakulira abantu b'e Lubaga nfudde mubira bawaliwo omusajja yali eri eyo omugundi bamuyita Aromaiti yafa eyo yaliwo eyo 10 oba katakwe wamala okufa nalita kawola ke bali bakayita Alongate Aromaiti nga katoka myaka 19 kali kakamana senior 6 kali kasoma ku UCU mbuka sikire tata waako netandika okulaba ebyobufuzi byensikirano nga bijja bitusensera netulaba olanya amaze okufa ntali tulete mutabani we okitegeera ebyo byobufuzi we twatandise obiteeka mu nkola kitegeeza ne Museveni ajja kuleeta mutabani we kati tulekerawo kwemburesinga kino kyemugamba nti mukyala w'omugenzi yazze Museveni yeesa asobola obbalaba n'abasiriikirira kuba kimanyi ye final beneficiary w'ekyo ekintu ekyensikirano kuba yajja okifunamu ennyo agenda basikisa kitabani kye ate mu muyombe tulinawo wano crown omumanyi crown taba diikuula then kati crown okutikira omutikire kati crown diikuula omutikire nedda ensonga zange zeezo nti kati abantu ndi mukwanja wamalambulula diikuula omutikire njayo ensonga zo everyone is entitled to his or nedda leka kamantaho yogere kakati mwetwandika okubeera mu byobufuzi nti tuleeta omusima namwandu tulinawo ne crown diikuula omutikire lindako ndi kati twagala ensi ebeeremu ebyobufuzi ebirikkiriya abamirika baba balonda tebasobola kulonda muntu semanya lwakubamba omutabani wa gundi balonda busobozi bwo okitegeera kati ojja okulaba George Bush senior ne junior nga yajja naye nga wayise n'ebbanga nga lono balabye obusobozi bwe ontegeera kyegamba nti kati ku bantu abeesimbyewo ekawempe abayitirivu mwemujjidde ne namwandu mwemujjidde n'oli gwe twayise opportunist ono Luwemba eyasiramuse Alex opportunist nakigwanyize opportunist ono kubono yatugambye nga n'omusajja akyali mulwadde omusajja yaleeta ekiteeso mu parliament nti omubaka wanabanga mulwadde omuyambi wanajja yali asaba eyo interview nze yagikola yali asaba kati nakigwanyizi oyaba opportunist kati tuyinamu abantu nabo abazze kati nupo beyagala okuwakali tulinawo omwami Nalukola sajja kwe kubuusabuusa nnyo obusobozi bwe kuba ye muntu munnamateeka naye waliwo constituency nga zoto jja bagamba by'amateeka mulimu constituency nga zeetaaga omuntu abafaanana kati nga walaba Seggirinya nti abantu amazzi gabayingiridde mu nnyumba nafunye suuti n'empale n'abayingira mu kisenga basena amazzi walaba munyagwa okitegeera nga constituency erina abantu bayo be bayeetaaga abatajja kweteeka mu lukungu nti nze ndi eri nze ndi muteeketeeke okitegeera kati constituency zeeyo abantu bayo baludde bamenyi b'amateeka abasinga kawempe tojja baleetera ate mukwasi w'amateeka okitegeera abaana bonna eggaali zonna zifuutukeyo kawempe
Okitegera Eggaali ezibonyabonya. Eggaali ezibonyabonya abaana lipanda bikoze Kawempe eyo kawempe bwayise. Tefugwa muntu wa Kati bulijjo. baba basobola okwetaaga omuntu kala asobola obbafa nga wala basegirinya we yali azze. Abawoye buwoya so kati omuntu okujja abasomera amateeka nti kati gwe kyewakoze article weti nalukola Kyogamba obawadde magala. Magala babasaana abafaanana asobola okukolera mu mbeera zaabwe kuba abamanyi musajja munkusere naye weeyo amazzi gayiika naye n'asena n'afuna ku baafu ya neiba nga yakulukuse n'agiwamba okitegeera ebintu by'abantu abawejjere biba bisaana kuggwebwa n'abantu bawejjere nedda abantu balonda abantu ababafaanana kati nalukola nze ndaba ali waggulu nnyo ku bantu bali ajje kololo yandize mu constituency endala wakiri Buziga side zeyo oba kale mu Kampala ono wetaganya amateeka eno twetaganya amateeka eno mu constituencies endala naye kati abantu beeri bakyalina ebizibu bingi obwavu bubaluma nnyo okitegeera Big Eye nalabye yavuddeyo nga nkujjewo kawera nzija Big Eye naye yavuddeyo ne yeesowolayo ku kifo kya Nansana municipality ndaba ekifo ekyo kyekimu kitwalwamu ne Zambali Blasio Mukasa naye akyegwanyiza entebe ngefu wano tugenda muvaawo mpitewo okitegeera gw'okutega obba okwata constituency ng'ogyewulira ginyage kati ze nange nzija mu Kampala Central Olimba. Kampala Central Kamantawo tukikola. Kampala Central nzija nange nzija kuba kati omukulu yalangiri tagenda kujja nsere kutakomawo agenda kuba president nedda neŋŋamba kati awo kati nange nsobolawo wakalu nzija Kampala Central nange nzija bakulabirenga gw'okutega obba mundabirenga ddala so gwe tudda ku nsonga wali ku nsonga ey'ekawempe nti tujja okukkiriza nti abano aba electoral commission balina ng'omukulu bw'ayogedde balinamu obutali obugayavu bwe bakoze tebasobodde kuregulatinga akalungiri gye katambulamu abantu lwedde bakuba posita nga ne bagitadde bakagita naye abantu babadde nga bakuba campaign kuva dda NRM yo nakomye okutegeera ebyayo nti jo bali mu kufinalizinga kunoonanya agenda obbakwatira bendera kyawedde NRM yaleese Hajati Nambi Farida ono nga muwala w'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga ono muwala wa Haji Moses Kigongo NRM gwe yaleese olunaku olw'eggulo yakonfamiza n'akawulira muwala wa Haji Kigongo Hajati Farida gwe baleese ku Kawempe North olaba ngambye yamutaddewo then netufunako ne independent na mwandu then netubeerawo ne bano omukaaga gutanalonda muntu n'omu so maliriza nupu ekole ekisoboka kyonna kyonna etulaga omuntu omutuufu mukana akadde nga tunanyingira mwezi gwa kubiri kuba gukoma lwaleero nga tunanyingira gwa kubiri kuba tulina omwezi gumu gwa campaign si gumu ziba kusinuzanga na 3 ne kati ekyo nakye kati kisangiridde kiweddeko Ssagirinya yamala mukomera emyaka 2 nga Kawempe tayina mukiise okitegeera byabeerawo ne kati zino sente ze boonoona ez'okutegeka by election wali tugenda na mu kalulu kuba bayigwa 8 guno omwaka tugenda batandise campaign za 10 zaabona shezo no mubaka agenda kufuga emyezi nga mukaaga agenda kuyingira afune eze mmotoka obukadde 2 mu Amerika okitegeera bamusemaya bamukolere ku wardrobe ezo sene ndaba kudibuda abeka Wempe bazeetaaga kuba kati eddwaliro Ssagirinya yali yakoze liryo government nyinini yali gala milioni 2 mala bimala okubeerawo okitegeera ne kati gwe regulatinga ate gwe osaanyaawo alisi wandibadde oyongera mu Ssagirinya kye yali yakoze ekyeddwaliro noga kali libeerewo tuli gazetinga nti weriri emyezi 6 gye twali mazenga tusasula omubaka tuzimale mu ddwaliro Kawempe yamala emyaka 2 ng'omubaka ali mu kkomera lwaki mukola myaka 2 be bibalemye emyaka 4 kadi mutuvunaana kuba nti tukola anti kye bali mukola mumuddidde ebibalemye emyaka 4 mubikola myaka 2 mubalindira ye ngombo omusajja gye yatandise nayo Sajime Big Eye Starboss Ibrahim Mayanja agamba nzija Nansana municipality mundabirenga ddala discussions zinziraba zigamba alimba konze abo bannansinga muwakanye mangu then tugenda Kawempe North by election onaku olwejjo batandise okusunsula ku kitebe kavule ne kugira kawa missing ebiwandiiko and all that tuwe ku submission yo ku nsonga eyo
Ekisooka politics yayonooneka. Politics okuva yafuuka business. Onoonya omukulembeze n'akubula. Ate nga tokinenya osobola okinenyeza system etufuga mu kiseera kino nti amawanga g'otunuulira nga buli muntu addukira mu politics omanya amawanga ago maavu ebitagambika. Dwaki nti mu politics gye balabe wasigadde ssente si buweereza. Buli omu addukire kubanga alaba we watali kutuuyana nnyo naye nga ofuna. Kubanga ne bwe ziba z'ofuna nga omusala mutono enguzi weeriwo jjo gifunira. So politics ayonoonese olw'obwavu obungi obuli mu ggwanga era okulaba ng'ekifo kimu kivuganyizibwako abantu 15 tekitegeeza nti bonna abo bakulembeze. Kitegeeza obwavu obuluma abantu okujja okuddukira ekitundu oba ekyalo. Now system gye tulina mu Uganda etutwala awo weetutadde kigenderere. Togamba nti neyo nsobi. Kigenderere okulaba nga buli omu kubanga bwe tujja bangi nga bw'olaba nti kati NUP ina abantu tubale abasukka mbana ku kifo kimu. Njagala okkiriza ogaane tugenda laba obuzibu nga gwe bammye kaadi wagenda kubeera abamusendasenda abamumaji yangu ewaffe ng'ekimusenza senda bagenda muwa ssente akuba amagi amavundu gy'avudde akuba ebituli mu system n'ennonda yalimbi okitegedde. Naye waliwo bannakigwanyiza abali awo ebbali n'abo abasinga abazze boolaba abali awo abaana be tuwogerako kuliko abatazze nti mutima gwa kibiina na buweereza. Era bwe bamu makaadi ogenda laba nga waliwo abafoomuuse abalala bajja independent. Okitegedde? So kitegeeza politics aliwo dwa ssente. Dwaki? Obwavu obutuluma. Mpulidde baganda bange boogera ku NUP okwanguya. Obwangu bulungi naye nga topapye. NUP bw'ebanga ekyayina essaawa zaayo ezikozese kubanga tomanyi kati kazito kabatuddemu kutuuka ku decision eyo gamba gundi kozi bali mu kutunuulira n'abo singa ono tunaamumma kyekigenda okuddako n'abalabe weebali nga lwa abafoomiize togwamu maanyi. Ogimanyi mpuuga ayina togwamu maanyi era nga togwamu maanyi yazze ku nsonga zino bwe bakumma kaadi jangu tumutogwamu maanyi naye ng'ate bagenda na kufacilitatinga oba oliwo NRM oba oliwo NUP oba oli waki gwe yonna oba ova mu kibiina kijangu mutogwamu maanyi bakumye kaadi togwamu maanyi. Okitegedde? Tuli naawe. Okitegedde? So NUP eri wakati mu kugezesebwa naye okugezesebwa njagala tujjukire nti tuli mu politics w'abaddiikuula bakazanyiikiriza nga abantu abajja okwesimbawo ku 10 tulinako omu ategeeza okwesimbawo abasigadde bonna baddiikuula. N'osanga ekibiina NUP era abantu abasaasira musaasire nnyo NUP tojja kubuuza lwaki NRM talina bipande ku kkubo kubanga abantu abagenda basooka na kutuula bananfacilitatinga. Gye ngenda ng'ono w'amaanyi kati NUP obuganzi bw'erina mu bantu era waliwo eyakoze akantu ngaga nti NUP eringa omuwala omulungi ku kyalo abasajja 10 bonna bamuyiikira. Okitegedde? So kakati NUP eri wakati mu katu nti ne beetamanyi bali mu kuba posta bateekako Kyagulanyi Nambuleera. Waliwo n'abateekako people power akabonero naye nga Kyagulanyi kwali. Katogenda kunenya NUP kituufu mu kiseera kino yeesinga obuganzi. Bw'eba yeesinga obuganzi osuubira abantu ojettanira. Mu kujettanira kigenda kuwa
akakiiko akasunsula abantu wali okulonda ani omutuufu n'omukyamu. Ekifo kya Kawempe kiri very delicate mu kiseera kino. Era nasanyukidde nnyo Bobi Wine bintu byasoose okukola kwe kusooka okwata omumyuka we mu Buganda. Yamuleetedde mu kiseera ekituufu nti tutunuulira obadde n'omumyuka mu Buganda nga mukatuliki. Mu kiseera kino nga tuwolekera election n'otuwa omusiraamu. Era yegenda kubeera nayo factor mu kalulu ke Kawempe kuba tuyinawo owaffe. Bino bikola mu bululu. Tuyinawo owaffe. Kigenda kuwanguyira Mwanga Kivumbi ogenda Kasozi okutuula n'abakulu ku mmeeza. Era ekigenda okusali gubagenda okuwa kadi ya NUP entuula gye ziri zituula kati. Ku Kasozi gye ziri zituula okusalawo. Tugenda mu campaign nga oyina okusanyusa abakatuuki, oyina okusanyusa abasiraamu. Buli omu awulira nti mu kibiina kyo mwali azitowa. Kakati ekyo ndowooza Kyagulanyi yakimaze. Njagala ku nsonga ye Kawempe ey'ekifo okusooka ogissa ebbali ntunuulire ku bano abeegwanyiza Lusa Luwembo n'abo be bannyonnyodde. Ekisooka gwe mukyala w'omugenzi tuveeko. Genda olime entungo twesonyiwe. Katujje mu bintu bye. Ono si katemba twala eri gasiyawo. Ukutta obutabo gasiya. Oli yatuleetera butabo. Yajja na mmeeza. Agenda eri gasiya Buloolo. Then tujje Lusa Luwembo. Nandi ku advise nze. Abantu obutakutunulya nga opportunists. Ndowooza wandi stepinze back ne weetegekera ate kali akajja. Ne batakulaba nga nakigwanyizi. Ne mu sympathy gy'ofunye ku Ssegirinya waliwo abagenda okukubamu ebituli nga bagamba kino ekifo yakyegwanyiza nadda. Ndowooza wandirese abalala mu race n'obeera nga n'ekibiina kigana naye olaba ya steppinga back wali n'atajja kulwana wano. Tumutunuulire n'otunuulira akalulu akajja kano n'okaleka ak'emyaka 5 akatali ka myezi 6. Yes, kano n'okaleka niwabeerawo abalwana nako gwe n'ozimba enkolaganayo mu bantu nga bw'olijja ogatteko ekya Ssegirinya kikutula bukutuzi. For now nga bwawagira n'ono aliwo kadi gwe leero wandifunye gw'osimba mu mugongo n'ofuna ne trust mu kibiina n'abantu ne bagamba ono bw'akola byakola wali ojja ne baga netwandironza oli. So nze nandi ku advise nze okusteppinga back. Singa mbadde nze mbadde sijja mu kiseera kino ku nsonga ya Big Eye. So Big Eye sagala kukwata Big Eye yekka. Njagala kukwata Big Eye n'abalala. Big Eye mugenda kuleeta conflict mu kibiina. Muzenge ebibaleese mwegwanyiza ne simuli baweereza. Kigenda kutuleetera omuwendo gw'abantu omungi bwe tunalowooza nti buli foot soldier buli muntu asemberedde Kyagulanyi agenda kujja mu kwesimba ku kifo. Mulowooza abeetoolodde Kyagulanyi ababeera Kavule muli bameka? Bayitirivu. Golooza singa buli omwana avaawo awo naga ngenda kwesimbawo. So Big Eye Sauda Madada simanya baani muve mu bino ebintu. Musooke muzimbe kye muyita okuzimba ekibiina. Big Eye tukwagala nnyo mu kibiina nnyo n'ebyokwesimba osooka obyesonyiwe. Zimba ekibiina ogende okutuuka okujja nga tugamba Big Eye weewaawo. Oyogedde ku point eyo katono. So mutuyambe bino ebintu mubijjemu katemba. Nasanyukidde nnyo Map Media webale decision gye wakoze. Mpanga sibadde mabegawo. Nze omutabuusabuusa buwagizi bwange ku NUP kujjako ng'olina ekizibu ku bwongo. Map yakivuddemu. Good. So Map webale nnyo. Nsaba Sauda Madada nawe kola bwotyo. Kyenjagala okusembyayo ku bafoot soldier abazze babeererawo NUP muwa abakulembeze ekitiibwa. Bw'otaagaba ekitiibwa tebagenda kikuwa naawe bw'onaabozze.
So kweyo issue ndowooza ngimaliriza. Big Eye tuleke. Wewa mpaka submission ko katini nnyo ku Big Eye. Ekyo kyembadde ngenda okwogera oyagala Big Eye. Yes, Big Eye gwotampadde tuveeyo lumu twolekera amawanga amalala. Kakati ebigambo byange eri Big Eye bitono ate tebigenda ku Big Eye yekka. Bannange temutunuulira nkyukakyuka eno nga advantage yammwe ogaggawalirako oba okufunirako. Tetukitunuulira ku Big Eye yekka, waliyo n'abalala. Ebyo byagwa okutegwa bba bijja kukola ewala naye tebigenda kukola ku nkyukakyuka nga tuli mu lutabalo lw'enkyukakyuka. Kyemuva mulaba nga tulina abaana bamujayidiini nga leero ayogera kino enkya ayogera kiri nga ayina ebiruubirirwa bye mutamanyi mu lwatu. Tubeere mu nkyukakyuka nga ddala tuli ku mitima tuleme kudda ku bannayuganda kubamalira budde bwabwe. Okay. Ye kyenje okwogera ku Big Eye kyokka bw'olabanga naawe tolina potential bambi totukooya tojja bireke kale bireke tojja totukooya kale automatically nyingiriddewo ewa Samuel Kalungi mwami Obote Kawempe North by election Big Eye star boss Nansana municipality mubufu owo bwe tuba tutambulira kakati nja ku amplifying nsonga nga bbiri omwami onono bye byazogeddeko then ekyo nkiveeko tudde ku kintu ekirala ekisookera ddala omwami oli yakikonyeeko nali nakinootinze wano ekintu ky'okumala obudde ne ssente kyekikyo twali twogerako nonzikakkanya nadde nkugamba nti tufube nnyo okubeera solution than a problem ourselves. Ekyamazima ebimu ku biganya eggwanga lyaffe okukula tumala obudde bungi ku bintu ebitono ate n'abo ekisinga nze nno okunnuma ekisingira ddala okunnuma be bantu aboogera ebigambo ebyo n'olowooza nti babitegeeza nga si bye bategeeza. Oli n'agamba tetujja kumala budde ku nsonga ntono ontegedde hali n'omaliriza nga omulaba ali ku nsonga entono n'obuuza kakati yali ayogera kiri yali ategeeza ki okyekyakingezaako okugamba. So kati essaawa eno as we speak tulina ba MP nze nina omukyala MP gwe mmanyi yava kuno emyaka egi n'agenda mu America egi yoyo emyaka egi 3 enjawulo ye erirudda bane Segirinya yafudde okyekyakingezaako okugamba waaliwo by election kakati kyengezaako okugamba let us stop wasting time. Ekizibu kya Uganda tekiri mu parliament wabula enteekateeka entuufu zirina okubaawo nti mwe abagundi mwami byabakama bwe mutula mu meeting mwogera ki kiki kye muteeseza ekitongole ekyo abaffe ekitongole nga bwe kyali bwe kiribeerera ddala bakyongerako mwe mulowooza ddi when do you sit down ne mulowooleza ekitongole ne mulowooza ku nsonga z'abantu kubanga kyangu nnyo okutuula mu lukiiko olwa bulijjo ne mugamba naye bannange bino ebintu bya by election bino omuntu senga emyaka giwera 2 kitundu n'afa nga emyaka 2 kitundu giyiseewo leka tuleme genda mu by elections lwa nsonga half of the time ebeekoze eki eba ewedde. Why do you waste all this money? Ontegedde bulungi nnyo okutegeka akalulu tukole tutya already kati tulina tutuukize manifesto y'omugezi gubeera omulimu gwaffe otuukiza manifesto yaki y'omugezi ekirala manifesto zaffe tugendagera mu bintu byebweru naye leka nze mpitewo katono nnyo manifesto zaffe lwaki tuzitereka nze wali ku NUP kyenjagalawo simpapula zammwe ontegedde wali ku NUP kyeri muli mukola ne ku NRM wane waffe kuki kugundi ku Okero House kyenjagalawo simpapula za muntu yenna as a community development expert abantu bakulonda lwa nsonga jangu n'akatabo akajjudde akebyo byoyagala byogenda okukolera abantu NUP ebitunule mwegambe nti wait a minute ono atuuka na bulungi n'omutindo gwe twagala nga NUP ono atuuka na bulungi n'omutindo gwe twagala nga NRM akatabo ako kasayiningibwe by you
kagende mu palamenti sengo oyitamu kabeere mu palamenti nti palamenti omulimu gwayo gubwe gwagamba nti gundi yagamba ki bwe yali ayingira wano gundi yagamba ki nze bwe mbaga ntugenda kwewasa n'oŋŋamba ojja kunzaalira abaana bana bwe baba tebannawera sikkiriza tongamba jja tugende mu kisenge ate notandika okunyumya esitoole okyegedde twategeeragana nga nkukwana nti kubanga omuntu ategeera bw'aba naakwana omukazi amubuuza n'abaana basuubira okugira okwagala ojja kugenda owasa omukazi gweoyagala abaana 9 owasa omukazi ng'ayagala omwana abaana 2 kiregeza bwe baggwayo ekisenge kyesonyiwe anti otandike embirigo era kati abasajja abategeera agamba nti oyagala bameka 2 nti kale era kasaba wera 2 ng'asibamu ng'anoonya eri kati gwobeera wano olowooza nti 2 be mulina be babafuna surprise ku birthday party tinaabo baana ba munno ontegedde so kitegeeza kugamba nti politics waffe mumwonoonye naye kisinga obukulu ebitongole bino bye tuwa obuvunaanyizibwa tebikoze mulimu mulungi ogwa zinga yaffe ogwa personal responsibility and what and accountability nti tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe bw'oba oŋŋamba muno ekitongole nga Uganda Electoral Commission oba gye muyita independent something bwe muba muganya okubeera nti musobola okuteesa ebintu bino ne mubiteeka ku floor ya parliament nebisanga amateeka temulina kye mukoze okubala obubazi obululu nga nabo mumanyi obbalema nabo bwennyini mumanyi obbalema ne mubba Museveni akalulu mubba mutya president akalulu miliyoni namba tokikola ne mukabba ate ne president n'amanya gayise emyaka ate nga yafuga akakiiko tekannamanya nti omukulu opposition baba babye bumeka kitegeeza nti waliwo obuzibu mukyanga n'obululu bw'omukulu olaba omukulu bamubbola opposition baba bagibye bumeka mulina obuzibu n'ekintu kye mugamba nti kye mukola nakyo kibalemye kubanga president Museveni mwamubisa akalulu ka miliyoni meka namba ontegedde n'akitegeera leeta nga n'okuwangula yawangula dda kati senga kitegeeza nti nno singa yawangulwa nziramu ekyogambye wali ekyoyogedde kirungi okubeera nga manifesto zaffe zambuka mu parliament kirungi nnyo naye oyalebe kulimba kuba kati senga yagundi yagendayo ate era nga senga ogivaako anti daba ekyo kirungi ne kirungi nga muyina omukulembeze ayagala abalondeddwa batuukirize ekyo naye bwe kibeera nga omukulembeze ayimirira ennansana n'agamba nti temuyina masannyalaze kubanga mwalonda kino mwalonda bubi kitegeeza manifesto ezo tezigenda kukola ki kamalize bwe nti ebintu bino byonna bye tukola ebimu byakwekwasa amazima tugamanyi okyegedde naye waliwo okwekwasa kuki kungi waliwo ebintu ebimu President Museveni omanyi njagala nnyo President Museveni akere ku macanga yanenyezebwa ontegedde saagala nnyo President Museveni abeere nga nze nange nina wenkunenyeza because nze njagala kijje bakigaane nga mumutudde ne mukiteesa nekikola ki nekigaanibwa tugikwatako tugikujjukize thank you so much waliwo atamanyi nti nekyo Museveni yakikwata n'akinyweza okyegedde bulungi nnyo nti ogwaffe wuliriza tunula mu kamera erizinga olaba omuntu aleeta tteeka limukugira kwogerwako wasting time leeta kazindalo naawe tuula wansi agenda okubeera enkola y'ekibiina kino mbadde njagala mulisa wano obadde oyogera limukugira kwogerwako tambulira wali tambulira nali mukunteeka mu byaki otunula eri microphone ekufuna tunenyaani mbadde nkugamba anti wuliriza leka tuleme kwebuzaabuza nga bafuka banaaba nti gonna mazzi ontegedde naye ng'ate okimanyi bulungi oli mukufuka okyegedde kakati tubeere baamazima bwe muba mugamba nti gavumenti 7 twamulekera eggwanga akoleyo ebyayagala there is no reason lwaki mwesimbawo yesiba ku ggwanga anti ekugamba kati waba yeesibako okwesibako mulabe kale ng'obulwadde gwe obulwadde bwe bujja ne bukuluma abalina sirimu tebamira makerenda goza tebakimanyi nti nno sirimu tawona anti eddagala lyetuli mu kumunogera batwagala agende kakati leka bwe tuba tuweweeza totandika kutunuulira nze agambye nti kakati newankubadde gavumenti efaanana nga bwefaanana kitukakatako
ffe ngaffe okukola enteekateeka. By the way, nze lwaki siwagira Nuupu by the ensonga eryemu. Ensonga eryemu. Muganya okumpa essuubi. Tewali ssuubi. Components mpitirivu. Oshegedde. Tewali solution. Tewali anti kyenkugamba what is the solution gye nkubuuza. Kirungi tugenda mu America. Nze saawa eno. Solution gye ndi mukuwa nkugambye. Omusajja. Tutandikire ku bitandika. Jawulira solution. Mpuliriza. Nze mpagira government. Senare. Government yani. Government si bino ebintu ebimu bino bigaterwa mpaka. Government eri mu buyinza olwaleero tebagiyita NRM. It's a government of Uganda. NRM yekutte bendera ya government obudde buno. Ate era by all means fena wano tuli be NRM. Ali kulemberwa government ekulemberwa NRM. Yes. Nete chikufuula ate wa NRM. Mando ya bwanika. Uliza che. Kati mumujja kaya. Mando ya bwanika kategende okutemba. Tusinga okwogera. Otugamba kaya naye gwosinga okwogera. Ati kati muyingira mu gundi conversation ya. Kale. Programu empiso tubaanirizaako bwaniriza mu abaka tweyungako essaawa zino nawe atambudde okuva gye tuvudde mpaka kati tukwebaza abasajja batudde buli omu avunaanyizibwa ku ndowooza ye. Samuel Zinga nkuwadde eddakiika emu omalirize watandise okwogera zizino essaawa zo zigenzi wakoogerera eddakiika 8 weetayimingire eddakiika emu gitandikawo gitayimingire kankakase seconds ziwulira kati kyekyo akati badde nkugamba nti tutandike okunoonya solution eziyamba eggwanga lino. Tulekeraawo okunenya ebintu ebimu kuba kati saawa eno President Museveni essaawa tokyasobola kuwa kiriwo abanegwara tokyasobola bawa kirabo kyakugjawo Museveni oba towadde kirabo kubanga tosobola kuwa muntu kirabo saawa eno ng'akaddiye damage zaakoze weeziri tezikyasobola kubaako ngeri gye zivaawo okuleka ng'olina strategy ezijjawo. Okitegedde bulungi nnyo. Obudde buno kye twetaaga si muntu atugirawo Museveni. Muntu atereeza Museveni byayonoonya obudde buno. Anaabitereeza atya nga ayonoonye akyaliwo? Anti wuliriza ayonoonye nga amaanyi gateeke nnyo mu kutegeka nti ayonoonye bw'avaawo olina kyokola ki kyogenda okutereeza kubanga ayonoonye akusinga amaanyi. Okitegedde bulungi nnyo. Gwe essaawa eno ayonoonye akusinga amaanyi omukisa gw'olina gwokka kweteekerateekera abantu babeere n'essuubi eppya. Otherwise bino by'okulimbalimba biki bye mulimu mumala budde. Bwe tugenda ekyennansana abeesimbyewo ekireetera abantu nga Bigaayi okwesimbawo is the fact that bye byaliri puzzle nti biri mutandise okwegabanya nga temunnaba kukwata munyago mu ngalo zammwe. Kakati buli muntu agamba tuli mu struggle naye ate buli omu ayagala alye mu struggle. Struggle tebagiryamu. Struggle erina kubeera ng'etambula butamu naye mu mwatandika okugabana ensolo nga temunnaba kugittira ddala mwakagifumitako effumu limu ekyakyakala edduka emisinde muli eno mukayana nze twala kisambize nkyala kino miniwaire ensolo edduka ekinaavaamu ejja babulako mu kibiri omwo. Kati mutandike okubeera nga mwena mwemagaza mugamba naye nze mbalengera twakisambi gwogambye bino mutunulire kino kimu ensolo gye mulina ye Uganda kugikyusa. Bwe muba mugenda gikyusa temusobola kugikyusa ng'ate mwenna mwagala ekyabadde ku NUP kiraga bulazi nti NUP efaananira ddala NRM kubeera alemu ono yekaanira obukulembeze buli omu neereeta abantu 10 ate n'ajja ku independence ono tubadde tutulaba Bobi Wine anaabagaana kujja. Anti wuliriza gwe toŋŋayo nawe oyagala genda ewwa tubadde wano kale ate yabyogeredde mu kamera mu kamera basobola okugaana ogenda ku kirewe nawe kwegatta kubagala kaadi balina okusunsula kyekireetera okulaga nti pati eri democratictegeeza oba oyogera eyina mitendera bwegitwawukanyizaamu ku ndowooza. Mwami Museveni yayimiridde Viki kino ekintu kikulu tuleme kibuusa bubuusa maaso. Yes kubanga kikulu mu America gye tugenda batereeza kino kikulu. Olunaku olwaleero gwe kyoyogerako oyagala okwawula teri kinnuma
okwagala okwawula NRM ne gavumenti naye ng'omusajja ayimiridde Busoga n'agamba mmwe mwenna bannamawulire temuddamu kwogera ku biruma abantu b'e Busoga mulwanyisa gavumenti yange mbagemye n'obukadde 10 kati ono kyayagala y'okubuusa amaaso abuusa amazima ekituufu n'ayagala atuwe ebitabo kye bigamba ebitabo bigamba nti ow'amagye toteekeddwa kwenyigira mu byabufuzi olina okutunuulira enkolagana y'amawanga naye nga tuyina ebitali biwandiike nga mutabani w'omukulu tamanyi na kye bayita constitution kati ono tayagala kukyogera ayagala atuzze mu bitabo naye ng'abantu ensi bagifugira ku bigambo byabwe nga bwe balowooza kaakati wuliriza kyekino kyeŋŋamba omusajja ono simanyi kati wetwawukanira bwe muba nga katusalewo bwe tuba nga tusazewo nti tetukyali ku mateeka tugavekati ono bw'ayogera bw'ati abanga agamba obanga ogamba wuliriza n'abagambye wano ekintu kye nayogeddeko timukirabidde naga waliwo ekituufu waliwo amazima ekizibu kya Uganda y'omwami Museveni akadde wano tebigenda kubanga biggwa submission ya buli muntu mugiwulidde kigenda osumbwa abantu b'e Busoga obutatuusa birowoozo byabwe radio kubyogera mawulire kugulirirwa kitegeeza ebikajje by'emitwalo 25 ekyo si kikulu oba tufaanana tutya nedda omuntu ki gwe bagula ssente ne bakuwa ssente nze kugambye wano bampitako ne ŋŋamba no goloza ssente sizaagala you people stop this nonsense temugenda tubuzaabuza tubeera off camera lwaki byoyogera mu kamera ne off camera byawukana tukiriziganye off camera obeera mulala nkugambye eki off camera mubeeko oyo mawo yennyini mpuliriza lwaki gwe tebakugula tebanantuukako bwe banajja kugula kisoboka kale tugendere mu order kale tubaniriza tusiimye nnyo programu ekomye wano tubeebaza akadde ke mutuwadde programu ekomye wano Joel jako kamera bye jako kamera leka tugende mu America oli naawe lwaki babagula nedda